political analysis njikoze ku M23 nga nsinziira ku bigambo Muhoozi ne Museveni bye boogera ennaku zino. Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba nti poliisi teddamu kuwa police bond ba village thieves. Muhoozi n'agamba okukola ku buli musirikale ataatweke komandi ya kukwata buli Munnayuganda eyeetaba mu meeting ezivumirira famire ye, naye nga M23 olwamaze obbakuba Congo badduse ne bajja era mu Uganda nga mu 2013 we bakola South Africa we yakuba Air Force, South African Air Force we yakuba mu bbanga, Tanzania nekuba wansi ne badduka e Uganda ne baddukira ne Rwanda. Era basinga nnyo kubeera wano kireka wano ku asimanyi Rapid Response Unit awo nga Museveni buli bwe tuba tugenda mu byobufuzi nga abajjayo n'abadeployinga ku streets of Kampala, era beebo abasinga okutta ennyo Abannayuganda on 18th and 19th of November 2020. Beebo ababba Abannayuganda amasasi n'amuttirawo nga talinamu wadde ekisa. Era we babagobye Congo kuba emundu eri kutokota mu North Kivu bali bakuba. Amagye ga Burundi gegesse ne Wazalendo, then aga Congo ne gegatta ne FDLR, milisha y'Abahutu abaagala okudda e Rwanda. Nga olaba Kagame we baali wano ne bazimba milisha yaabwe gye bayita RPF, Rwandan Patriotic Force. Museveni n'agiwa ebijambiya n'emmundu kuba okugenda baali tebannatuusa kugenda aba RPF. Museveni n'akwata scholarship n'agiwa Rwejema agende mu America asome. Habyarimana n'ajjaawo n'amugamba Habyarimana ye yatikkira n'abaamukuba, that political blunder, he miscalculated. Museveni n'amugamba tebagenda kudda, kati tebagenda kudda. Rwejema n'agamba nze sigenda soma. In fact ye yali oba deputy defense minister Rwejema n'agamba nze sijja genda wana Abaganda batuboola kuba ebiseera ebyo nga bakulu baffe bamaama bajjajja nga balangira Museveni nti oyagala kuleeta wano Hima Tusi dynasty nga gwe kabaka waayo. Rwejema we yawulira nga babalangira nnyo, scholarship agiganye ne bagiwa Kagame n'agenda. Kagame agenda osema Rwejema eyali so ambitious sale musale ne Museveni ne bamugamba ono ajja kuba uncontrollable ne bamunyiga. Sale musale n'atowa order, simanyi babunyanyeezi babayingana nabo babanyige mube baamutta. Era okufa kwa Rwejema bakukuuma nga kwa kyama, bagambako mukazi we yekka. Sejjusa ye yabyogedde sinze eyaliyo kubanga n'ebijambiya byonna byakola kibyava. So Museveni we yasobola okukwata emmundu n'aziwa abagwira ne bagenda ne bajja ku gavumenti ya Habyarimana. In fact bamuttira na mu plane crash ne president wa Burundi n'owa Rwanda Habyarimana. Olukwe lwava Tanzania kuba baali bava Tanzania ne president wa Tanzania olukwe olw'okutta Habyarimana ne munne yalulimu ne babawe emmundu. Abahutu abo Mobutu ye yali abasembeza, mu kubasembeza America Abangereza ne bayambako ba Museveni bano okuwamba obuyinza, kubanga international community abamu ku basirikale baayo Bakagame babatta. Ekyo kiroketi ekyakuba ennyonyi ya Habyarimana kyava Russia ne bakiyisa wano e Kampala ne bakiwa Bakagame. So history wali awo abuzaabuza. Kati abo Abahutu abadduka ne bagenda e Congo ne bakola FDLR. Museveni n'alagira Kagame ali ku rutinga abatuusi abaali mu Uvira ne Masisi. We yabali ku rutinga yabagamba recruit 1000. Kagame ye n'ali ku rutinga more than 1000. Ne basooka ne bawagira Bemba mu ML. Kagame we yamalo bali ku rutinga ba Museveni mu second Congolese war ne bawagira Bemba Museveni
ne bawagira Bemba, Jean Pierre Bemba ne Movement for the Liberation of Congo MLC ba Museveni. Then Kagame ne bakola je tuyita Kagame ye nawagira RCD je bayita Rare for Congolese Democracy. Tukeyo e Congo RCD yajjamu ebibinja bibiri. Waliwo RCD ye Goma eyawagirwa Kagame ne wajjawo RCD ewagirwa Museveni. Ne zitokote ekisangani. Talo lwe muwulira Kisangani 1 and Kisangani 2 bakazini be babirimu ebyo. So we batuuke Congo balwana ensi ne ziyingirawo endala. Zali olutalo olwo olwa the second Congolese war lwalimu ensinga mwenda: Libya, Sudani, Zimbabwe, Angola, Namibia, Sadaka. Ezo ensi ezo nga ziwagira Laurent Kabila okumulwanirako okujjayo ejjogo ly'aba Museveni. Ba Museveni bamala bagobe Congo, simanyi waliwo Pretoria Agreement mu 2002 Sun City, ebyo byonna mubijjukira. So abasajja bano Museveni tebaatuula nga bo kyebaagala Congo kuteekako president nga waabwe Laurent Kabila ne bamukuba essasi. Era abakuba Laurent Kabila essasi Chief of Staff we Laurent James Kabarebe, kati General w'amaanyi e Rwanda ye yabaleeta ne bamujjako ne bateekako Joseph Kabila mutabani we, naye n'abalemesa n'alabanga Museveni ne Kagame Congo bagifudde kattiro kaabwe kakubbiramu byamaguzi. Bano ba Museveni nga bakola bankunda bani Bosco Ntaganda, bano ba Sultani Makenga kwe kukola eno M23. Era M23 be basirikale Museveni, America, Bungereza, European Union ne Bufaransa be babadde bakozesa okubba ebyobugagga bye Congo. Paka we batuuse nga tebakyetaaga service zaabwe ne bagamba tubakooye, kati emundu eri mu kutokota. Naye Museveni yabaleese wano mu Uganda. Ono muwozi bi statement be yakoze nti mu abasirikale bali kubatendeka kuba abamu babali kurutinzo okuva e Mozambique, e Central African Republic, e Congo, abanyamulenge baagala kukola kye tuyita interahamwe milisha. Ng'omulimu gwayo bamanyi gravity ya kalulu ke tugendamu kuba abannayuganda babakooye era bali kubatendeka babaleese munabe mu 23. Bali kubatendeka bagenda baboogera olulimi olwo Luswayiri, ennimi bbiri n'Olunyarwanda. Kati tuyina okugenda mu kalulu nga mukitegedde nti M23 eri mu Uganda be bagenda manning up security, bagenda bawa uniform za SFC n'eza UPDF. So tuyina okubasalira amagezi nga bukyati aba M23. Mulabye waje baava bazze bakoleba batya. M23 Milisha Museveni ne Kagame gye babadde bakozesa okubba ebyobugagga e Congo bagigobyeyo. Era Anthony Blinken yagambye Kagame jamaje, Anthony Blinken wa America, ja amaje go mu Congo. In fact baagala amaje ga Uganda ne Congo gave ne amaje ga